Pornography. Tomulaba. Olimba ki? Tosobola kubanga tolaba pornography. Omulaba. Omulaba kakati lwakuba oli olwokuba kati oli ku TV. Ojja kudda eri yose kogende wo omusajja yambuza ekibuuzo. Ddala mulaba. Omulaba. Kitalo nnyo kitalo ddala okusinziira ku soosi zange Kawato Media, Rising Star n'abantu abalala bagezezaako okuŋŋamba nti SMX nga tukyali mu masanyu g'okubeera nti King Saha yajjuzza ekkololo naye ate Alex Mukulu afudde. Mumujjukira mwaka akatambi awo yali agamba bali abavubuka bamuwunya. Actually byebimu ku bintu ebyamuleetera naffe generation yaffe okubeera nga tumutegeera. Bajjajja baffe ne bamaama baffe baali nga bo bamumanyiiko abalabanga emizannyo. However ffe twali tetumumanyi naye we yagamba kumuwunya. We mutandise okuzina ne muwunya. Bavubuka mmwe muwunya. Ne kimuleeta nnyo naffe okubeera nga tumutegeera. Naye omu yakola kaleeri kamemu ke nsoso okugira ka sound olaba pono paka kati abantu bakyakakozesa. However embeera yabadde etandise okubeera ng'ekyuka. Otunula obutambi bw'ensoso okuzanyira na kano bwezimu ku public appearances yasembayo okubeera ng'abeerako. Mujjukira debate yaliwo oba wakati wa Nsambya ne baani abazaira baby baabo baaliwo nga tiktokers bagezaako okudebating oba n'abansambya yaliwo okubeera ng'ababriefinga n'okubagaidinga. Naye speech eyo yonna yagikola atudde. Yes, ng'embeera y'obulamu bwe temusobozesa kubeera ng'ayimuka oba kubeera ng'agira. Nera ng'embeera yo okusinza facial expression ng'olaba mbukale wayinza obbeerawo ekitowolokoseemukko mu mbeera y'obulamu bwe. Amawulire ge tuli mu kubeera nga tufuna nti Alex Mukulu amaze okubeera nga assa omukka gwe ogw'enkomerero. Ngenda beera nkuleeta updates gwe tulina okukola subscribe nga nyiga notification bell ngende nkuleetere exactly biki ebibaddewo.